essaawa zino twekaabire Museveni azimba Bwakabaka bwe Lwakitula ulira be bakugoba Emmengo noddukire Lubaga waliyo Timba osabe be bakugoba Timba noddukire oli Kampala waliyo Empologoma bw'ogamba nti koddukire Namirembe waliyo Ggoonya bw'ogamba nti koddukire mu judiciary waliyo Sseddume w'Embogo so where do you go? Museveni will never hand over power peacefully. Museveni ajja kuhanding over obuyinza ng'ali mu coffin kino kankikugambe kitya coffin eriziika president Yoweri Museveni ejja kuva mu State House Museveni agenda kufiira kuba president ekyo kankikuga securing your future after 35 years. Museveni tali mu kusecuringa future yaggwe ali mu kusecuringa future y'abaana be n'abazzukulu be kati gwandabe essaawa zino ku shene TMO obulamu bwo bwakyuka njagala otunuye obulamu bw'omubaka gwe walonda 10 years ago n'obubwo fenga people power munnaffe omu bw'atuvaako situlina kumuvuma busimanya akolera gavumenti naawe genda bakubeko tiya gasi olunaku lumu olukoleki oluwulire omanyi bannayuganda bagenda ne balya emmamba embisi ne balya embizi embisi ne banywa walagi ne balya ebigere ne balya bigonje ebitayidde ne batandika ebiboozi ebyo surprising abantu abo ne babibelievinga gwe tomanyi kye bayita kubisanya na state nze manyi kye bayita state mulwanyisanga abantu bonna neti mulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda teri Munyarwanda yazaalibwa mu Buganda atayagala Bwakabaka bwa Buganda. Love ogiraga otya Gashumba ngo attackinga Katikkiro wa Buganda kati ensobi gye mukola you usually attack the kingdom prime minister yawula Obwakabaka bwa Buganda bwanjawulo nnyo ne Katikkiro mupakasi Katikkiro si mulangira Charles Peter Mayega alinganganze fenna tuli bakopi gwe tojja kwekweka Mengo otukoleko effujjo tusirike